Zenkyukakyuka ku Bukedde Fama Radio embuutikizi ate wabaddewo okutyamba Uganda nti ekyeya ekikazizza emigga n'enzizi ez'enjawulo omukolwa amasannyalaze kyandiviirako ebbeeyi y'amasannyalaze okweyongera. Kyokka bo ab'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya Electricity Transmission Company kibagumizza nti embeera eriwo ya kiseera ate nga tennakosa mabibiro manene. Bino byonna mu ggulire lyaffe ery'ebyobusuubuzi. Kyeya ekikubye ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo tekikomye okukosa abalimi bokka wabula n'abantu abeera ku nnyanja emigga n'ebifo ebirala eby'entobazi bakiwuliddemu omuseera kyaviirako emigga egy'omu bitundu ebyenjawulo okalira okuli omugga gwa Nnyega ogusanga mu disitulikiti y'Ezombo nga kati okola amasannyalaze ku mugga guno kwayimirira. Kino kyeraze lwatudde ku nnyanja Nalubaale okuva omugga Kikiri okulibwa amasannyalaze agasinga okukozesebwa wano mu ggwanga kino kibadde kiraliikiriza bannayuganda tikyandikeneza ku bungi bw'amasannyalaze agakolebwa olubbeeyi n'eddamu okulinnya. Wabula kino akuli ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Transmission Company Valentine Katabira akisambazza n'ategeeza nti ekyeya kya kiseera buseera ate nga kikosezza emigga emitonotono gyokka. Nga bbeeyi yazo kolezo esuubira nti bbeeyi yazo ejja kuba ekyali eri ludda wa wansi. Kakati bwe negende kawansi bweti ate n'abakozesa nga nabo beeyongera obungi ojja kulaba nga ebbeeyi y'amasannyalaze ekola etya egenda ekendera naye ebbeeyi y'amasannyalaze mu ggwanga ez'erinnye nga wetwogera yuniti ekozesebwa mu maka eri ku sirinsi 623 ate abakozesa amasannyalaze amangi okuli amakuliro basasula sirinsi 347 buli yuniti. Embeera endireese abantu abalina obukuliro obutonotono abajje mu lubutafiibwako emiwendo gy'amasannyalaze ekibaleetedde okukozesa ensimbi nnyingi nga bakola ebintu byabwe. Gose gavwako muwiki tugafuna mirundi ng'esatu ennaku zibadde bakola yaka wiki namba tetugafuna gadusanga obuzibu. Ate Robert Isabiri omuweesi w'ebyuma ekibuli agamba nti enkola gavumenti yaleeta eyayaka ebabazisa omufulu kubanga amasannyalaze bakozesa amangi kyokka nga ga buseere. Era okusinza ku mirimu gye tubeera nakyo niwobeera ng'okibala kisigale yakitambula tekirina nkyamaanyi. Katabira nnyinde ekiviiddeko ebbeeyi y'amasannyalaze okubeera waggulu kyokka n'ategeeza nti singa amabiri yagasimibwa gaggwa ate n'abakozesa ne beeyongera ebbeeyi yakuka. Amasannyalaze layini ze tulina kati ziringa ku kilomita 1,600 naye tugenda kubisaamu emirundi 5 mu myaka 2-3 singa pulojekiti zino zaabako zitya ziwedde nga tusuubira nti kibu kinaaba kikoleddwa buli kumpi buli kanimiro kaggwanga kajja kubaako at least infrastructure ennene. Mukadde kano Uganda ekola amasannyalaze agawesa megawati 60 kyokka nga gano bannayuganda bagotawala ebitundu 2 ku buli 100 ekiritira gavumenti okugatundako n'ebweru. Yamba okuba nti tusobola okugyayo ssente zaffe paka dimandi yaffe mu Uganda lwekula okukwatagana n'obungi bwagali agasumbe. Julius Kafuluma yakusakidde Glen ku lwa Bukedde TV.